Sa yino gisinzira okuwuliriza weebale nnyo bali ddala tulina omwakamanyi 224 Nwansi David era nga mikwano gyaffe aba Pepsi Cola International abakolera ekyokunywa ekya Pepsi ekya Mirinda Mountain Dew tulina 7up ate era tulina n'amazzi aga Aquafina mpozi ne Steam Energy Drink bwe bakutuusaako puroguramu eno okumulya ddala akabanga era mwongera okutambula nabo. Liigi zonna kumpi ebiriyo byagala okufaanagana okujjako mu liigi ya Uganda ne mu liigi ya Bungereza mwe mwabadde emipiira oba results ezayugumiza table ya league nga n'emipiira gijjo gigenda gyemiima gigenda giggwayo. Vipers okukuba Kitara goal 2 ku bwereere ne Bull okuba Express goal 2 ku bwereere n'amaliri ga Villa geyagudde ag'emu ne Bright Stars kwoteeka ne ku lwokubiri URA okuba timu ya NEC goal 2 ku bwereere. Empiira egyo gyonna ne results zavuddemu okukyusakyusa nga Kitara eyatandika omupiira ogwo nga yekulembedde table yagenza okumaliriza ngeri mu kifo kya kusatu. Bull win egi yakubyemu Express yabatuzizaayo ku top of the table babadde baaludde okubeerayo ennaku ezo Kitara yebadde esajjalaatirayo. Akati ate era ne Vipers omupiira ogwo olw'okuba baaguzannya Friday ne baguwangula gwabateekako ku top of the table okutuusa nga Bull emaze okuwangula ogwayo. Kati ate yo Villa draw yaayo yabaseesetusiza ne baleka mu kyokuna. NEC loosi yaayo yabaseesetusiza ne bajja mu top 4 kakati bali mu kifo kya kutaano era ne bateekawo n'omwagaanyo ogulaga nti no KCCA esobola okujja mu top 5 singa eneeba yeeyisizza bulungi ku mipiira gyayo egiddako. Bull ne Kitara enjawulo gye balina nti balinayo omupiira gumu Vipers gwe babanja. Kino kitegeeza nti Vipers singa ne yeesamba omupiira gwayo gwa 24 n'emala eguwangula ejja genda ku points 48 olwo ejja kuba ereka tiimu ya Bull mu kifo ekyokubiri n'obubonero 2 ereke tiimu ya Kitara n'obubonero 4 era ebeereka tiimu okujjako kijja kusinziira ku Villa bw'eneekola mupiira gwayo gwa 24 era kitegeeza kino nti Villa bw'eneewangula omupiira gwayo gwa 24 olwo benkanyenkanye emipiira ne NEC eri mu kyokutaano ne Kitara eri mu kyokusatu ne Bull eri mu ekulembedde. Villa ebeyingira points 45 babenkanankana ne Vipers naye nga Vipers ate banjayo omupiira. So enkyukakyuka zeeyongedde ku business end eya ligi y'ababinywera mu ggwanga. KCCA yasembedde eyinayo omupiira gwebanja gwetinnaba kuzannya egubanja ttiimu ya NEC yenjawulo ebateeka mu kifo eky'omukaaga naye bana abazannya omupiira gwabwe gwa 24 ne baguwangula bayingira points 41 kitegeeza awo NEC eba eyongera okukkirira. Kakati nno Uganda Premier League eddamu okutojjera ku bisaawe ebyenjawulo n'olunaku olw'enkya era nga Vipers egenda kukyaza ttiimu ya Maroons. Omupiira ogwo be bokka balinayo omupiira olunaku lw'enkya aba Vipers. Kitegeeza bana baguwangudde baba basikayo ttiimu ya Bull ne bagenda ku top of the table. Olwo ku lwokusatu Express ekyaze Kitara. Kitara naye erina okwerwanako okusigalawo awo. Jjukira nti ekikopo kino bakyali mu kuvuganya okw'amaanyi mu kikopo ekya league naye bakyalimu ne mu Uganda Cup semi-final era babakwasizza ttiimu ya Pajule mu semi-final. Jjukira semi-finals za Uganda Cup kuliko okukyala n'okukyaza. Kati balina okuzannya Pajule komanda awe. Bafunye omukisa ogwebalama ttiimu ya Uganda Premier League. Abasigaddewo yeno ttiimu ya NEC ne ttiimu eya Bull abakulembedde table be bagenda okusisinkana kuveeko anaagenda ku final. Kitara bw'eneeba eyiseewo wali ate esobole okusinkana omu ku abo ababiri. Naye nga ku lunaku olwokusatu era NEC bagenda kwegeza mu ttiimu ya Bull guno gugenda kubeera gwa liigi. Jjukira era balina okusisinkana mu semi-final za Uganda Cup naye Bull ebigendererwa byayo mu liigi byakusigala nga benywereza ku top of the table naye ate era bandiyagadde okuyita mu ne semi-final eza Uganda Cup. Banaabeeranga Vipers bwe yabadde ne Kitara kubanga bawanyisiganyizza
omu yalekedde munne league omulala n'alekera munne ekkubo erya Uganda Cup. NEC ne Bull nawe batyo banaabeera katubalinde okuwesa enkya bwe banaaba bazannya wali erugogo ssaawa emu. Kati ku lwokuna olwo Gaddafi ekyaze Sports Club Villa era ku lwokuna okwo Bright Stars kwegenda okukyaliza ttiimu ya KCCA. Tulabe liigi y'ababinywera mu ggwanga egenda kutunula luddawa ku March Day 25 etandika olunaku olw'enkya. Akati liigi zino endala ezabaddemu enkyukakyuka ez'omuggundu ku tebo ye liigi y'Ebungereza. FA Cup yagenze neeyingiramu awo neebaako nayo byetegeeza kubanga clubs 3 omuli Man United, Chelsea ne Manchester City olw'okuba nti nno beebalamye emirimu egya league ne babeera mu FA Cup. Kino kyasindise ttiimu ya Manchester City mu kifo ekyokusatu nga n'okusamba tesambye, naye ate kyazzizaayo abo abaasambye abali ku mbiranye ne ttiimu ya Manchester City mwe muli Arsenal ne Liverpool kubanga bombi baawangudde era bombi ne bagenda ku points 74. Manchester City neddayo mu kifo ekyokusatu ku points 73. Ebyabadde mu league ku table eno wansi nsiko singa Man U yabadde mu league ne bamala bagikuba ate Chelsea n'emala ewangula ogwayo, Man U babadde bagenda gisikayo mu kifo ekyomusanvu kubanga Chelsea bwe wangula omupiira gwayo gwebanja Man U eba efuna points 50 ate ne Man U erina points 50. Wabula ekituuka ku goal difference Chelsea eriko bulungiko erina goals 9 mulamba ate yo Man U terinayo goal n'emu okujjako bagibanja bubanja goal emu. Kitegeeza goal difference balina -1. Naye nga Man U yakazanya emipiira 32, Chelsea yakazanya emipiira 31. Ne kiba nga kitegeeza nti ttiimu zino zombi Chelsea ne ttiimu ya Man United bombi batunuulidde birungi bye beeyagaliza mu FA Cup. Naye yo Chelsea kati munne yakivuddemu kubanga ttiimu ya Man City yabakubye omupiira. Naye bw'otunulira ttiimu zino zombi Chelsea ne Man United ebifo bye balimu kugwe abadde agoberera omupiira okumala akabanga wamma gwe tebiwoomya nakabululu kubanga Man U baakagikuba emipiira 12 miramba sizoni eno ne bagwa draw emipiira 5. Kitegeeza ku mipiira 32 Man U gye yakazanya eremeddwa okuwangula emipiira 17. Ekyo si kya bulijjo era ne Man U okubeera mu kifo kino kye balimu olwaleero bayambiddwako okwekululakulula kwa ttiimu ezeetoolodde awo kubanga Newcastle eri mu kifo eky'omukaaga naye era yakalema okuwangula emipiira 17 kuba baakagikuba ndodde emipiira 12 n'egwa draw emipiira 5. West Ham nayo yiyo yakakubwa emipiira 12 n'egwa draw emipiira 9. Kitegeeza West Ham eremereddwa okuwangula emipiira 21. Chelsea mu kifo kyayo eky'omwenda bagikubye emipiira 10 n'egwa draw emipiira 8. Kitegeeza eremereddwa okuwangula emipiira 18. Brighton and Hove eri mu kifo eky'e10 bagikubye omupiira emirundi 10 n'egwa draw emirundi 11. Kitegeeza eremereddwa okuwangula emipiira 21 kwegya 31 gye yakazanya. Wolverhampton Wanderers abali mu kifo eky'e11 babakubye emipiira 14 ne bagwa amaliri emipiira 7. Kitegeeza balemereddwa okuwangula emipiira 21 kwegyo emipiira 32 gye bakazanya. N'olwekyo bwe zibanga ezo ttiimu ezeetoolodde Man United omuntu asobola okufuna akabugumu n'agamba nti bali bulungi kuba bali kumpi awo, naye obulungi bwabwe businze kulerwa ezo ttiimu ezeetoolodde awo. Olwo olukunkumulirwa emipiira egikubiddwamu ttiimu zino ezeetoolodde Man U either waggulu ku ttebo oba wansi waabwe tegirina ngeri gye gibayiguukulula okubajja mu kifo ekyo kye balimu ekirabika ng'ekisava okusinziira ku results zaabwe. Kati bwe kibanga Man U
ne Arsenal Man U ne Chelsea bandibadde mu kuvuganya ne Liverpool ne Man City ne Arsenal nga Arsenal yakakubwamu emipiira 5 gyokka negwaddula emipiira 5 kitegeeza eremereddwa okuwangula emipiira 10. Liverpool yakakubwamu emipiira 3 negwaddula emipiira 8 kitegeeza eremereddwa okuwangula emipiira 11. Man City bakagikuba emipiira 3 negwaddula emipiira 7 kitegeeza balemeddwa okuwangula emipiira 10. Olaba average ya timu ezivuganya ku kikopo wakiri balemeddwa okuwangula emipiira 10 naye United eremeddwa okuwangula emipiira 17 nga bagikubyemu n'omupiira omulamba emipiira 12. Akati bano abandi badde balaga nti nno United tesaanidde na kubeera mu kifo kya 7 w'eri leero ate nabo bandi badde tebakkiriza kulemwa kuwangula mipiira gyegimu nga United gyeremereddwa. Kati awo ne kikulaga nti simaanyi ga United gokka ge gagiyambye okubeera mu kifo ekyokumwanjo n'okutuuka okwagala okunuukiriza okukiika mu Champions League oba mu Europa. Wabula ate obunafu bwabo abeetoolodde abandi badde beekwata ebifo ebyo United byesaagiramu ate nabo buli United lwesuula nga basuula. Yensonga lwaki either balemereddwa okuwangula emipiira gyegimu oba ate bo abandi badde bavuganya Man U balemereddwa okuwangula emipiira mingiko okusinga kwejo United egigiremye okuwangula. Ate nga bw'oba oyagala okuyita ku gw'ovuganya naye oyina okuba nga oyinako enkizo. Kati ate gw'ovuganya naye bw'abanga yakusinga onoomugjayo otya? Kale awo kyekifaananyi ky'oyinza okutunuuliramu liigi y'ababinywera ey'Ebungereza. Wabula no tebinnaggwa kubanga eno wiiki wagenda kubeerayo emipiira egya mu wiiki wakati. Era bano abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo bagenda kubaako kye bannyonnyola kubanga Arsenal bwe yakyalidde ttiimu ya Wolverhampton Wanderers newangula 2-0 obukoowu erina okubusiba ku mpagi olunaku lw'enkya ekyaze Chelsea. Era nno Chelsea naye weekend erinamu emipiira 2 kubanga ku Saturday egenda kukyalira Aston Villa. Mipiira mikulu nnyo eri biki Chelsea byandiyagadde mu sizoni eno ng'emipiira gyombi bagenda kukyala awazibu. Bwe bamala okukyalira Arsenal olunaku lw'enkya bajja kukyalira Aston Villa ku lunaku lwa Saturday. Babadde bafutiza ttiimu ya Manchester City bo mu FA Cup bo babaddemuko fresh kubanga Manchester City yabadde ezuuzumba n'abasajja ba Real Madrid mu wiki wakati eddakiika 12 kiramba actually ndowooza kataziwere ne15 kubanga bw'oyongerako n'akaseera ka penalties nako era kabeera ku muntu y'omu abadde azannya. Sigamba nti waliwo etteeka erigamba nti bamutuuka mu busaale bano bonna nga mubajjamu nga muleeta abatannasambako. Akati omusajja eyabadde azuuzumba ne Real Madrid nga nantamegwa w'ekikopo yeesanze nga ebikopo byombi byaliko obwannantamegwa byombi ng'asobola okubisuula mu sipeesi ya nnaku 3 zokka. Naye basajja batu baafungizza ate nga yo Chelsea eyabadde fresh kyeyasinza okukola kudiibuuda mikisa gwe batyo ne bavaamu. Nakati bwebabanga nabo babadde beegwanyiza okufuna FA Cup ng'ekimu ku biyinza okutaputa n'okusitula sizoni yaabwe etabadde nnungi kimala by their standards. Bwe bandibadde baagala FA Cup yagaanyi. Kaakati ndowooza essira balina okulikyusa ne balizza ku kunyukira waakiri mu kifo ekisava. Kaakati mu kunyukira mu kifo ekisava bagenda kutandikira ku kukyalira Arsenal olunaku lw'enkya. Olwo ku Saturday bagende bakyalira Aston Villa. Kati ate yo Arsenal naye wamaggo weeri wazibu kubanga eno wiiki yokka enkya bwe bamala okukyaza Chelsea bajja kubisaamu engatto bagende bakyalira Tottenham Hotspur era nabo bagenda kuzannya ku Saturday. Man U eriko kalekaleko mu fixture so si mu results naye mu fixture kubanga fixture yaabwe bo erumikako. Okwosa enkya ku Lwokusatu bagenda kukyaza Sheffield. Ku Saturday bakyaze Burnley. Tiimu ebbiri kwezo
ezidda mu kibinja kya wansi ate nga zombi zigenda kukyala ku Old Trafford. Liverpool eyinayo Merseyside derby ku Lwokusatu okwosenkya. Ku Saturday egenda ekyalire West Ham. Kitegeeza Liverpool okufaananako Chelsea bombi emipiira gyabwe egya sabbiiti eno gigenda kubeera ku bugenyi. Manchester City efaananako Liverpool ne Chelsea naye emipiira gyayo gyeyinayo mweno week ogezaako okulwana okweddiza ekikopo kya Premier League kubanga eno week ebaddemu oba kale space ya nnaku 10 mubaddemu Manchester City nga yeetaagisa okulwanirira ebikopo byayo ebisatu ebya season ewedde. Ebisatu ku byo ekimu kyagenze ekya Champions League basigadde bakyawadaawada ku kya FA Cup. Kaakati mweno week bagenda kwewozaako ku kya Premier League banywedde kyenkana ki balina emipiira ebiri ku bugenyi. Ku Lwokuna bagenda kukyalira Brighton and Hove. Ku Sunday bagende bakyalire tiimu ya Nottingham Forest. Akati awo eyo going forward eya ligi y'ababinywera wali e Bungereza. Twalabyeko mu ligi endala ng'emipiira egyabaddeyo gyabadde n'omuzinzi mutono mu kuyiguukulula n'okukyusa ebifo ku table. Twalabye El Clasico etalina nnyo mugaso era etabadde na muliro gw'amaanyi naddala mu kukyusakyusa mubiri ku table. Oba ne Derby de Madalonina oba gye bayita Milan Derby egenda okubeerayo olwaleero anti nayo egenda kuba yakulembedde azanya wakubiri oba nayo tebeere muzinzi katukirinde tugira. Stream Live Avenue ebatuusaako Mbazira Tone mu ndongo y'ebinyanyanyanya ajja kubeera awo ewammwe ekyengera ku summit nga 11 omwezi ogwo gujja ogwokutaano n'olwekyo mweteeketeeke. Mbadde nkonyeeko ku derbies oba emipiira egy'embiranye egibadde gitera okuteeka ensi yonna ey'abannamupiira ku bunkenke. Eno El Clasico ne bw'obanga toyina ttiimu gy'owagira mu La Liga era eba eyinako attraction yayo gyebadde n'obunkenke bweteeka kumpi mu nsi yonna abadde bagoberera omupiira gwe Spain okumala ebbanga. Naye ku guno omulundi bagenze okusisinkana emipiira gya liigi gyongedde okukendeera enjawulo wakati wakulembedde n'owookubiri points ziri 8 kakati nga tekijjayo nnyo bunkenke buli era kyayongedde okulaga gap wakati wa Real Madrid ne Barcelona nti yeeyongedde okugaziwa. Basalawo okuva mu Galacticos abakulu abazanya babadde established okumala ebbanga nga bwe bagulanga ba Figo bwe baleetanga ba Zinedine Zidane nga bamaze okukolera elsewhere. Kaakati baleeta abazanya batamanyikiddwa nga bato naye ng'omupiira balina mungi ddala era abavubuka abo basinga okutambulirako ensonga bagezaako okusindiikiriza basiniya baabwe omuli Luka Modric, Toni Kroos balina engeri gye bagenda nga babafeezinga out naye nga abavubuka abajja balabika nga ba muliro ba Jude Bellingham, Federico Valverde, bano ba Camavinga, bali ba Vinicius Junior, bw'olaba nga Vinicius Junior ne Rodrigo Goes nga be badda mu bigere bya Cristiano Ronaldo oba katugambe ne Gareth Bale. Olaba nga bano abavubuka babatoko ate ne bajja bateekebwa mu mikono gy'omutendesi alina obumanyirivu Carlo Ancelotti ate omutendesi n'ateekawo enzannya ejjayo obulungi obusobozi bwabwe. Kale nekirabika nti bo ku biseera ebya Barcelona byebadde mu bazannya ab'amannya ba Iniesta, bano ba Xavi Hernandez, kati kochi ba Ronaldinho, ba Lionel Messi tubalabyeko naye engeri gye bafeezingiddwa out engeri gye bavudde mu ttiimu n'abo be babasikizza enkula yaabwe ekyagaanyi okumakinga ne obuvunaanyizibwa bwe bayina kati ate tebannabafunira mutendesi mutuufu ayina kubakwatamu. Ebyo byombi Real Madrid biinako enkizo era omupiira guno gwagenze okuggwa mu weekend nga Real Madrid esinga Barcelona obonero 11 kikikopo kiba tekigenze. Kakati neno tiimu ya Inter Milan era ku mbiranye yaabwe gye bayina Inter Milan yekulembedde AC Milan yakubiri bayina eyo gye bayita Derby de Madalonina omupiira gw'embiranye ogumu ku egyo egisinga okubeera egy'obunkenke mu ggwanga erya Italy.
naye bagenda okusisinkana ng'akulembedde azannya wakubiri naye nga waliwo obubonero 14 obubaawula obwo bungi naddala nga liiga esigaddeko emipiira 5 kati olowooza nti ne sizoni eno de Madalonina eyinza obutabeera na magimbi oba oli awo n'okunnyonnyola wa liigi gyeyinza okudda kubanga singa Inter Milan eguba kuba olwaleero waba wazzeewo gaapu ya bubonero 17 mulamba kati awo kikopo kiba kigenze waliwo nno n'omulala oguyinza okunyuma eno si dabi nnyo mu bawagizi naye ekigenda okuteekamu amagimbi guno gwe gusookawo gwa ssaawa emu n'ekitundu olwaleero mu liigi y'Itale AS Roma ng'ezannya Bologna ttiimu zino zombi zaagala kukiika mu Champions League naye yo Roma ebaddeyoko Bologna etendekebwa Thiago Motta ejja kuba eyingira Champions League omulundi gwayo gunaaba gusoose mu byafaayo byayo kati waliwo points 4 ezaawula bano ababiri Roma ekyali outside top 4 ebanjayo omupiira naye nga points ziri 4 ezibaawula kakati bagenda kusisinkana ogwo guyinza okubeera n'amakulu agasingako kweri Derby de Madalonina era kiringa omupiira Girona gwejja okusisinkana Barcelona nga 4 omwezi ogujja kubanga Barcelona ke bagikubye omupiira nga Girona emifo kya 3 nejja nekubiramu tiimu ya Deportivo yabadde ya Cadiz Girona yawangudde goolo 4-1 ku lunaku nga Barcelona eri mu kifo ekyokubiri bagikubye nga ne Atletico Madrid eri mu kifo ekyokuna nga Deportivo Alaves ebokyezza goolo 2 ku bwereere ne kiba nga kitegeeza nti Girona weeri mu kifo ekyokusatu eri mu kazinga kaayo owa waggulu gwegezaako okugoba gweyagala okugobayo baamukubye n'oyo eyabadde agezaako okunuukiriza abasikayo mu kyokusatu baamukubye kati awo kitegeeza nti mu kifo kya El Clasico omupiira oguyinza okunyumamu oba oli awo gwego Girona gwegenda okukyaza Barcelona nga 4 omwezi ogujja kuba kati wetwogerera bino Girona okuwangula omupiira gwayo mu weekend yemu nga Barcelona bagikubiddemu omupiira kati waliwo points 2 ezaawula Barcelona eri mu kifo ekyokubiri ku Girona eri mu kifo ekyokusatu kati Girona webanga erina omukisa ogwekyaliza Barcelona nga 4 ogwokutaano bo baagala gubakuba naye bano jjukira bo baaluganda bali mu kitundu kyekimu eky'e Catalonia eyo ebadde esinga kuvaayo ttiimu ya Barcelona yokka era abantu baayo beeyogerako nga Barcelona bagyogerako nga their biggest export kati waliyo eno gundi gye yasambirangamu omutendesi wa Chelsea Mauricio Pochettino bagiyita Espanyol eyo be babadde baliyo nga bawulizikako naye ng'era owulira nga Barcelona yebadde esinga okuvuga akati kiyinza okuwulikika ng'ekyokuyiikiriza okuwulira nti nno mutoowo abadde talinaamu nnyo nambavu ate kati wuuyo yakujja mu kifo ekyokubiri n'ogenda mu kifo ekyokusatu akati awo ndowooza maaki eyo eyinza okukolamuko ku makulu okusinga El Clasico era kyekimu ne omupiira gwa AS Roma ne ttiimu ya Bologna giyinza okukola amakulu ag'enjawulo okusinga ate gye bayita Derby de Madalonina oba Milan Derby n'olwekyo awo tujja kulinda bulinzi tulabe engeri gye kinaavaayo akati awo wonna mbadde nkuwa kifaananyi kutwaliza wamu ebyabadde mu weekend byayuguumizza bitya table mu kaseera nga tuli mu business end eya league kaakati katujje tusemberereko mu kisaawe tulabe ebyabaddemu n'ebitaabaddemu n'eki kye byategeezezza awo okusinziira ku budde ebira biraalidde kwetubitirika nabikwatako obuulyawo lunaku lwenkya naye nga yo Arsenal yagenze newangula ttiimu ya Wolverhampton Wanderers goolo zaadde 2 ku bwereere ku bugenyi ne baanukula kubanga bano bo engeri gye babakubye eddiba mu Europe Arsenal, Liverpool ne Man City
engeri gye bavuddemu twavudde wano ku Friday nga tubagambye balina okwanukula bwe baba nga balina ko bye beetaaga mu liigi. Man City teyafunye mukisa ogwo naddala mu liigi naye yalangiridde ng'eri mu FA Cup. Kaakati yo Liverpool yawangudde ne Arsenal newangula. Ekyo bakizzeemu kitegeeza nti kali ke baaguddemuko wali bakoze corrections. Tubadde tutuuse ku nsonga ya Arsenal nga bawangudde omupiira gwabwe goolo 2 ku bwereere bakyalidde ttiimu eya Wolverhampton Wanderers. Kati n'obukodyo ndowooza omuntu yenna yabadde alaba omupiira teyafuddeyo nnyo ku bukodyo bwakozesebwa naddala nga ayagaliza ttiimu ya Arsenal yabadde ayagala win ey'ekika kyonna era win baagifunye. Twalabye era baazanye sisitimu yaabwe ya 4-3-3 naye ebintu bino ebya systems bino bireme kuba buzaabuza. Ekisinga obukulu omusambi ayimiridde luddawa era abadde akolawo ki era nga ekyo kyakoleddewo kyekibadde kisaanirawo kati entaputa y'omupiira empya. Mu 4-3-3 eno Martin Odegaard, Declan Rice ne Kai Havertz be babadde wakati awo. Mu maaso n'ebeerayo Leandro Trossard, Gabriel Jesus Fernando ne Bukayo Saka. Kati eno tiimu y'emu Aston Villa gye yakuba naddala bw'otunulira mid 3 ne front 3. Ekyo ne kyongera okulaga nti omupiira tekiba kikwate kubanga omupiira guno gulimu mulimu layers 3, mulimu abasambi, mulimu okusamba. Kati abasambi n'okusamba ebyo byo bya bulijjo. Omukono omukugu guyingira ku layer eyokusatu y'ensamba. Eno eriyo basambi n'okusamba buli muntu yenna asobola okikola kino okusamba naye ensamba. Kati eno tiimu y'emu Aston Villa gye yakubidde awaka naddala bw'okutunulira mid 3 ne front 3. Era twajja wano ne tugamba nti abazannyi bano babadde babulamu Jorginho wakati awo okwongera okunywezaawo naddala nga otunuulidde opposition eya Aston Villa nga wakati awo balinawo ensonga ez'enjawulo ate ne mu namba 11 eri ne namba 7 baali balina abazannyi ab'enjawulo ng'olowooza nti nno bano Arsenal bye yateekayo okubazikiza baali tebatuukiridde oba kale tebaatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Ensonga lwaki Leon Bailey bajja ne bamu enkuubo Zichenko ne batuuka ne bagira nti ate kati asooka aveeyo ate kwegamba n'olaba nga waliwo okuyuugayuuga kakati bakubisiza kivyo naye nga tennaba kutuukako ku back 4 kubanga mu bantu abataano b'olowooza nti nno yandibadde nga second last line of defense be babaaka abana ne goalkeeper gwandisenga line of defense last line of defense yasembayo. Eno yonna wabadde stable mu goolo namba 2 namba 4 ne namba 5. Obuzibu nga buli wano mu namba 3. Namba 3 yekyuse nnyo oluusi Tomiyasu oluusi ono Kivyo oluusi Zichenko abadde wali unstable awantu awo. Kakati ne wakati wano Declan Rice abadde constant factor naye wabaddewo okukyukakyuka nga omuntu atali mu kugunga nze nkaluubirirwa okutaputa lwa kiba kyetaagisa ki okubisa Declan Rice ne Jorginho yeetaagisa ddi era ddi lwateetaagisa ye pata abiyingiriramu wa ye lwaki Jorginho oluusi atuuka n'abiviiramu ddala n'okubisa Kai Havertz ne Martin Odegaard. Kati abazannyi abo ng'era bwe twabalaba ku ttiimu ya Bayern Munich basigala nga omupiira bagumanyi naye eyo karakita eyo ey'okufiirawo era ndowooza n'abawagizi abamu aba Arsenal baalazeeko obwennyamivu bwabwe baalabye nti nno Arsenal eyagala kugula Alexander Isak. Abawagizi abamu naddala abamanyi okutaputa ensonga zino ku mitimbagano eyo nga bagamba nti abazannyi abo abeetoolodde awo aba Arsenal omupiira bagumanyi bumanya naye tebalina that aggressiveness ne karakita eyinza okusitula bannaabwe naddala nga opponent gwe muzannya munene. Naye agadde okugula entaputa y'omwami oyo simanyi oba mwagisomyeko
ku mutimbagano nti bobanga oyina wano Bukayo Saka wali oyinayo Martinelli wano oyinawo Kai Havertz wano oyinawo Martin Odegaard abo nga balina okutambulirako ensonga wali mukumaliriza mu goal ogenda okubalabanga bali muko lightweight era omwami eyagezezaako ku backing point ye gwe njagala okukkiriziganya naye yakambye nti kati awo mu mwenda oba oyagalawo omusambi nga kino ekisambi kya Napoli kino ekinigeria kubanga kirina muko eyo fight eyo kubanga waliwo match z'otuukamu nga mwagalawo omusambi nga bw'atyo naye bwe balabise mu tiimu nga bazanya tiimu ya Bayern Munich ebasinza profile enzito mu mupiira awakane ku continent ng'olaba abavubuka omupiira bagumanyi bumanya naye nga balinga abaana abazanye ne baaba waabwe nga baagalawo omusambi oyo ayinza okusituka mu ngeri y'enjawulo n'akomandinga banne so kati abazanyi bano be bamu be bazanye era tiimu nejja neewangula omupiira gwayo era ng'otuuse ku leya eno ey'ensamba Arsenal yazzeemu ekintu kyayo kiri ekyokulemesa kigambo nno kino okunyweza theoretically okiwulira ng'ekya bulijjo era olaba ng'ekyangu naye bwe yali asambyeko ku mupiira osobola okumanya kyekitegeeza ba opponent babatadde ku kunkenke bafata babafuutula babazeno gwe sebo ne bakuwa n'osiba n'ogamba jjajje kegamba olina okubanga neyo tekiniki ogirina tebiba byakubuulirira nti baayitukkakana omusambi bakikola alina okubanga naye ne training ye yali nnungi mu nteekateeka yeeno kati ffe tulina obuzibu omupiira gwaffe ogwa Uganda nti abasambi ne bwe babeera eri mu primary school ogenda okubasanga bazanya ekisaawe kirambo eky'abantu abakulu awo kiba kirungi n'opima omwana bw'alina yingini ennene bw'adduka okuva eno okutuuka eri naye obuzibu bwakyo nti ku buto bwabwe tekibateekateeka kumanyira kusambira mu kattu omupiira gw'omulembe guno gwa kattu kusambira mu kattu teri agenda kukkiriza acres of space kati omuzanyi bwe muba mumuteekateeka eri mu academy muyina kumumanyiriza kusambira wafunda ezo small sided games omusambi gyakoma okubeera mu small sided games kitegeeza agenda kubeera highly active ekisooka ajja kubeera highly active kuba buli kiseera olina okubaako kyokola buli kiseera oba olina okufuna ate oba wakafuna opponent akubeera nakumpi wano essaawa yonna abaagukubbako olina okubaako kyoyiye ekyamangu ekyokubiri kirinnyisa obutetenkanya bwo opponent bwanteeka ku bunkenke nina kukola ki ate nga kituufu kiyamba ttiimu yange ekyokusatu kikuyamba okubeera creative okubeera omutetenkanya ti akasajja wadde kwekali oba omupiira guno kangukube zero oba kangukube chip gutubuuke fembi nkyuke oba kwegamba obutetenkanya obwo kati tudde eno ffe ne tugamba cranes creativity yayo eri wansi naye creativity tebaginnyonnyola bunnyonnyozi erina okubumbirirwa ne training structures eziteekamu abazannyi ekirungo ekyo ekyokubeera abatetenkanya omuzannyi alina okuba nga amanyidde okusambira awafunda nga opponent amuli ku lusegere kiba kimuwa okutetenkanya amangu engeri gy'ayinza okumuggyako naye baba nga bakyali baana bato ne basambira ku gabangiriza ago aganene omwana atuuka n'okutya okutwalira opponent omupiira nti amusale kuba tamanyidde kubeera na opponent kumpi era bw'agira n'atuuka opponent waali ng'agaba bw'agira agenda okulaba opponent amuleetera omupiira mpule agenda okulaba nga akasajja tekavaawo ng'akyuka ng'azzaayo baaka paasa eri kakati awo bwe tuva ne tugamba twagala cranes creating Uganda no tweyagaliza olaba tuli mu society esaba n'okukuba akawoowo mu mupiira naye bw'otunuulira abantu bwe bavuga ebidduka abalala bavugira ku pavement waggulu kakati bo baagala omupiira gwe guba gubeeramu akawoowo naye ng'enneeyisa yaffe mu society singa otunuulira language abantu gye bakozesa ku social media kuvuma kuwemula kukola ki kakati abo bonna baagala ate omupiira gwe guba gubeera ogwakawoowo kati omupiira ogusuubira otya okubeera ogw'enjawulo okuva ku society mwe gutudde Uganda tweyagaliza ono gwe baatu oyo mu Brazil mu Leon Mgundi ne Matthias Cunha gwe baaguza ttiimu ya Manchester City natuuse n'okujulira Adama Traore kubanga ffenna tumanyi nti nno ttiimu ya Wolverhampton Wanderers eno erimu abavubuka abo aba Portugal tekiniki yaabwe simbi manyi obanga oyogera ku tekiniki oyogera ku busobozi bw'omusambi sekinnoomu obutonde oluusi buyinza n'okubeera improved through coaching
bw'oyogera ku kintu ekiri tactical oba oyingizaamu omulimu gwa coach obukodyo ng'era ekigambo tactic kyekitegeeza. Kati tekiniki y'abazannyi bano okusingira ddala abaportigo simbi naddala mukukka, era twalaba n'ezimu ku ttiimu ezasoose okuchalinginga ttiimu ya Arsenal newankubadde ng'omutindo gwabwe mubi ye ttiimu ya FC Porto mwalaba juzi mu Champions League. Arsenal isobola okuba nga yayitamu naye ojjukira engeri gye baasambamu omupiira gwabwe n'okunywezaamu Arsenal n'ogibuzaako obwekyusizo mu bibangiriza ebimu. So abaportigo bano tebalina buzibu ku kya tekiniki. Kati babadde mugezaako okwagala ogezaako okusamba babuzeemu abazannyi bali ba individual players abasobola okukakkana ne basamba n'okuvuga omupiira guno okumala yadi eziwerako, kubanga ku kino kye babadde basamba control pass and move ekyo kyayanguyidde Arsenal okuzikiza. Kati ng'oyagalamu omuzannyi nga Adama Traore asobola okukakkana n'anyweza naye omupiira guno n'agutwalira ba opponent ate ku speed ya waggulu. Kati nagenza okulaba ate olaba ono omumoroko gundi Etnuli erinnya ndyogedde bulungi yayingiddemu awo ng'adda mu kifo kya Matt Doherty nga yagezaako okuvugako ku mupiira taakezi mukaaga okudda waggulu naye teebereza muye muzibizi. Kati muli olabanga ekintu ekyo kyamisinze nnyo. Oba olyawo Arsenal yandisanze ttiimu ey'enjawulo, kubanga wadde babadde balina obuswandi obwagala okwanukula ebyo ebadde bitagenda bulungi mu nkambi yaabwe mu mipiira egisembyeyo ng'esatu, naye babadde basinkana Wolverhampton Wanderers, ttiimu gye tumanyi obulungi nti si nnungi nnyo nga terina mupiira, balekamu ebibangirizi bingi, naye ate nga balinamu kiri ekyokuba nti awo bajjako Liverpool akabonero baakubirawo ne Manchester City omupiira mulamba. Kati kyabadde kizibu okumanya Wolverhampton Wanderers ki ye eneesisinkanirwa Arsenal nga erina ebibuuzo byayo byeyagala okweddamu, nga kyetumanyiko ekiri constant nti ttiimu teyeeyisa bulungi nga terina mupiira. Kati ate Arsenal okugjayo obunafu bwabwe yalaze nti n'okusambako yadde balungi nga muyina okusambako tetubakkiriza, era ne bakikola ne bakituukiriza bulungi. So nekiddayo mu kuleeta confusion eyo. Eno 4-3-3 ya Arsenal ekikulu basambi abagituddemu oba obukodyo obubaweebwa n'engeri gye babuteeka mu nkola n'engeri gye beeyisaamu mu biseera ebyenjawulo ng'omupiira gulina ebibuuzo ebyenjawulo, kuba omupiira gulina ebibuuzo ebyenjawulo. Oluusi opponent yaba alina ayagala kusala, oluusi opponent azze waliwo engeri ya overload kitegeeza bakulumbye ba opponent babiri goli omu, olina kola otya. Kwegamba ebyo bimu ku bibuuzo Arsenal byazzeemu byendowooza nti nno yabizzeemu bulungi. Kyesaagala kwongerako nti kyebaasambye kinaabatwala bulungi nnyo omupiira gwa Chelsea. Omupiira gwa Chelsea tujja gutunuulira olunaku lw'enkya nga tulaba ne Chelsea byakoze ne byetaakoze ku Man City, naye bajja kubaako ebintu bye balina okwongeramu kuba Chelsea neegenda okujja ndowooza ejja kubeera yanjawulo ku Wolverhampton Wanderers engeri gye yalabiseemu. Liverpool nayo yawangudde, naye twalabyeko ku Liverpool eyasooka nga tennaba kukubwa Atalanta, intensity yayo ng'eriko waggulu ne energy. Tiimu za Klopp zigatta ebyo byombi, intensity, speed ne energy. Kati twabirabyemuko nga birabikamu naddala ng'okyalira ttiimu ya Fulham erabise obulungi ennyo sizoni eno eri naddala ttiimu zino ennene, ate nga bali ku Craven Cottage. Era Jurgen Klopp oba yagambye bugambi nti aizulu oba abatendesi balina we batuuka bo ne bakisalawo ne bagamba nti wano ekijja kijje ate banankola ki, kugamba simanyi, kubanga bw'obanga obadde tolabika bulungi mipiira egiddiriŋŋana nojja n'otuuza Mo Salah n'otuuza Darwin Nunez n'otuuza McAllister abazannyi abadde batambulirako ensonga ne batuuka kujja ng'omupiira gusigaddeko eddakiika 16, olina okuba either ng'oli brave oba ng'obadde osomye ekintu kyo ng'okibaze. Either way kyakutteyo gye Liverpool gye twabadde tumanyi, ate ndowooza kyalabise na bulungiko okudda kw'abazannyi nga Alexander-Arnold. Tubadde twaludde okulaba Arnold Trent ng'akuba namba 2 nga Andy Robertson akuba 3, oluusi kubeerako omu omulala tajja, naye ndowooza kyalabise bulungi naddala ku business end ya season ne Diogo Jota ng'alabika bulungi mu maaso wali n'okuteebayo yateebyeyo. So weetaaga ebyuma byo byonna ku lunaku aba kali mu kaseera nga liigi weetuuse olinako ebigendererwa ebinene nga liigi eneetera okuggwa. Era kino kyalabise bulungi, katulinde tulabe engeri gye banaakitwalamu mu maaso. Ensonga endala ndowooza tunaaziraba enkya
mbagaliza obulamu obulungi. Nze Lumansi David Awangaale Ssaabasajja.